Afaadi TV ugimbaniriza muli mutya mwasuze mutya abali following namwe abagiye kumirako nembeebaza nembagamba nti kyemwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyiga kale ne bagita Faadi TV gimwe abali mu Iraka ne Kata kyemwakola kyakabi nnyo okubanga mwasubscribinga ate ne munyiga kale Pastor Roses Bugingo ne mutabani we Teddy Bugingo mutabani waabwe ne Teddy Bugingo songa zongedde okubanga zikandaga Bugingo abantu bangi bavudde nga bamusaba nti yeetondere Teddy Bugingo oba oli awo akomye okugamba enkolagana wakati we ne Teddy newankubadde baayawukana nze kyesikkiriza nti Bugingo ne Teddy baayawukana era we mpulira akyogera nti baayawukana basimutegeera kubanga nze kyamazima ndaba tebannayawukana mu mateeka bakyali bafumbo tibannaba kwawukana tibannaba kwawukana Bugingo kulanki olunaku olw'eggulu yavudde nakonfaminga n'agamba nti tasobola kubanga yeetondera Teddy Bugingo tasobola kubanga mwetondera kubanga agamba nti alina bangi bawulira ku social media naye agamba nti abantu b'oku social media tebayinza si balina okubanga bakola ki si balina okubanga bamutegeerera era yagamba nti ajjako ekyo ye kyalaba ekituufu yagamba nti tajja kukkiriza bantu ba ku social media kumutegeerera agamba tajja kubakkiriza kukola ki tajja bakkiriza akuba nti no bamutegeerera Bugingo akyakalambidde agamba nti ayagala kubanga alaba ku mutabani we agamba nti ayagala kubanga alaba ku mutabani we essaawa yenalina omutabani amwetaaga naye agamba nti amateeka nti gamukuba ekikono Bugingo se bagamba nti amateeka gamukuba ekikono nabagamba nti amateeka mu Uganda gafe balinganya abakazi naddala ng'ogenze mu kkooti kkiriza obagana gafe balinganya abakazi gafe balinganya abakazi ebisesi nga basajja era munaye obeere ngolowooza nti ogenda wangula omusango n'omukazi okukwatagana ku bya famire bino simanyanga mwana owedde ati Bugingo bwe buzibu bwalimu yagamba nti bamulemesa kyokka ate kooti jjukirayo yabagamba nti mwesootinge kooti yabagamba mwesootinge kuva dda kooti ezinga ekigamba Bugingo ne Bugingo byonna byonna byakola kibyakola tebiyitamu byonna tebiyitamu kugamba ali awo asobeddwa bamugamba yeetondere omukazi oba oli awo omukazi ajja kukola ki ajja kumuyambako okubanga afuna way in okubanga afuna chance esokubanga munanga afuna access ku mwana kubanga ye Teddy yagaana okubanga omwana mumuwambo agenda abeerenga naye wiiki bw'ayinza okumutwalira ddala Pastor Bugingo ne makula omwana akyabuze nenze nga bandowooza Bugingo ne makula Bugingo wafunisa makula olubuto abamenye etteeka lya kooti ensonga nti abaana n'abakazi babiri alina ekirala n'endigazi ziba zijja kumulaba kifuula nnenge olw'ensonga nti mbagambye nti Teddy akyali mukazi we tibannaba kwawukana kibula mbagambye nti omuntu yenna agamba nti Bugingo ne Teddy baayawukana mba sikutegeera kubanga nze naba tebannaba kwawukana ebyaddala bwe tudda mu mateeka amateeka bwe gaba nga gakola tebannaba kwawukana makula asobola okubanga azaala newankubadde ffe ku social media tuyinza okugamba nti makula mugumba naye abika azaala naye ensonga zisibye ezo byonna divorce ya Bugingo na Teddy bakyali bafumbo endiga zijja kwebuza ye ate musajja wa Katonda tugamba nti omuntu abeera mukazi omu eddiini kyeragire y'abalokole ate abakazi alina babiri baana abanga makulu ali lubuto lwakuba ebintabula ebineewuse binconfusinga tuze nga tulaba makula nga Bugingo amuteekawo katuuti nga alaga nti ali lubuto era nga naawe omuntu olaba nga olubuto mweruli nga lukuze nga lugeze ekivaamu nga zibula embuto zibula bubuzi oba temubaamu mbuto nga Bugingo aba just ali awo yeefumba simanyi naye nga ekyamazima olabibwa biconfusingira kubanga mwaka gwa 2022 awo nga gwa 2023 ndoza nga gwako Bugingo yateera makula katuuti n'agamba nti makula ali butera alina kuba afuna omwana essaawa yonna tebyaggweera mpaka nakaakati tulinze omwana azaalibwe tetumulabako kibategeeza olubuto lwakola ki olubuto lwavaamu kugamba tuli abo tukibwe tutyo
bagita Fadi TV ugifollowing subscribing nyiga kale like ngato commenting nkwebaza gwe nagifollowing nawe agyekuumirako ne gamba ati kyewakola shabode nnyo nkwebaza ne gamba nti weebale byansuso weebalire eddala okubanga ofollowinga Fadi TV Bugingo akyakalambidde ayagala mwana we ayagala mutabani we ayagala kubanga munanga amulabako emyaka kati giri munana girina myaka 9 agamba nti omwana wange ali mu kulajana abawala boya bavaako ne bagamba nti Bugingo abawala boya bavaako bali bantu bakulu bademba okwesalyanza abaana bwe banewunsiza ndaba nti baakyawa kitaabwe okuba nti neyakubwa amasasi ebisayo yalumbibwa ab'emmundu omwaka ogwa 2024 nga gutandika yali 2024 nga atandika alyoka alumbibwa abazigu abali bagala okubanga munnange bamukuba amasasi abaana tebalinnyayo omuntu okusawa nga ekintu nga kitwaliramu obulamu bwona atalinnya kulaba kulambula manya bijja kwetamwa manya nti yakukyawa sikulimba manya nti yakutya bise bisinga omuntu enanda nga yakyawa omuntu sesinga ne wabeera omuntu nga bali mu kuziiko ba binyimbe ba muntu nga alwadde agamba wai ndiyo mulabeko birimbize ku bbali kubanga obulamu buba bulamu pe abaana tebalinnyayo awo nabatiira nze Bugingo agamba nti omwana amwetaaga Teddy amugamba nti munanga alina okuba nga akkiriza ekyo kyeyakola kyamugamba ekyogenda okubanga omwana amulabira ewaka musubscribing Fadi TV mbagala nnyo.